Okyalaba okwanjula n'embaga. Africa is my home. Tombusa busa ondi muli mutima munda nakwegomba bwadda nonzikiriza tenga lwakimba nkulumya nze mmanyi omukwano laavu yange si akacwano sembera mukwano nkubireko si byakakiiko tunulira obumwamu ebiso by'ensingo wake akawato wakula ekikolo mukama yakunda lumu nkisiba teyakuzaako mukono bwebiba abamanyi omukwano buli omwe wana munnewe bwebinyuma n'omuzanyazanyisa mumaleera mweweke bwebinyuma bwogwa mulavu naye munno kamanyi omukwano nze bwenkyo bwenkola ngalave nindya kucoba bwebinyuma bwogwa mulavu naye munno kamanyi omukwano nze bwenkyo bwenkola ngalave nindya kucoba bwengwa mulavu bwenkyo bwemba sisibanamu obulamu nkukwasa era kkiriza okujja okulambulako obwoyi buno. Siyinza kugaana mu kuba engalo abataka b'engalo leeta wano otyo era katimuwa entebe ng'omugenyi omukulu olwaleero. Ssebo taata kkiriza ne maama wa Buganda Nnaabagereka woona atukubiriza okwekuuma obulwadde buno obwa korona. Omusu kyekyoleeta ssebo mukulu muto wange Kayiso Ivan Mark bw'ati bwe yakiisa embuga era erinnya lye lirimu kuba emmamba abakkirizibwa okutuuka obutereevu e Mengo. Ssebo bakulu baatugambye nti ate mwe bazzukulu ba Kisolo Ssebyoto muli bankizo nnyo wano mu Buganda era kino ekirambiko ekyammwe bakituweeredde eri mu Lwajjali. Ssebo kyekyo kyennyini weewaawo tulabira wa What's your mind? What's your mind? Calling your phone at any time. What's your mind? What's your mind? So tell us someone to man I won't come for. Good to die, good to die. Don't tell me, baby. I'm to go away, good to die. Good to die, good to die, good to die. Don't tell me, baby. I'm to go away, good to die.
Abadongo kusula mungato ngana mapenzi siga muzanyo n'abakadde malaba mugazanyo teri akwekana ekita ky'omwenge kino kyonna ku lw'abazzukulu ba Kisolo Sebyoto siyinza na kigaane ekigenda okutwala omwana omuwala ono ow'engonge waffe mu b'emmamba. Abaana abalenzi mubeere kumpi mutegule ekintu ekyo kwe naagayalira akawungeezi. Era Ivan Maka naye yateesezza n'agamba nti tayinza kuviiramu awo nga talina kyawadde munne. Kirabo kino kyonna ky'olaba ekikulukuta kijja wano ekiro mukwano sooka omuwe high five akalabe. Byonna ebirungi abitadde muno tafaayo oli atayinza abapulesa erinnya gukubeerwamu Seba Ivan gukubeerwamu ng'omulwadde aliraanye ebijja ate abaamu waasiwaasi nti bwe naafa siituuke. Maama omulungi ennyo kanywa birezi Nakabutuzi, maama owaffe muzzukulu wa jjajjaffe ow'olugave yamutumidde n'avuga nti yeebale kuzaala bulungi kubanga naffe engeri gye mutuzadde ate n'ono gye bamuzadde ewaffe essebo. Senga ali wano twagala kwebaza abaana abo balage ekyokola abo tebaddayo bonna buli omwaka bate ab'emmamba ekyebbeyi tukikubireko mu ngalo. Mukane bali kubeera ng'oli mu Club Delta TV tukole mukwagala nnyo tuli wano eno nga bwe nagambye Busega nga tutandise n'omugolo omwami ali wano yaboobedde buli kimu taata kyayagala yakituukiriza ate ne smile bambi musanyufu ddala sibyetandise bulungi nnyabo sibyeta nnyabo nsanyusa okulaba Sharita amina mukama ndaba ng'ozze wenna kyoleseeyo eri buli kimbadde nina okireeta seba manya gaffe manya gange Kaiso Mark Ivan afuuse mwami ani mwami wani mwami wa Deborah Nakirijja Sarah Doctor nogamanyi Doctor ng'oggyeko obulungi bwe biki ebyakuleetedde okusala. She's a humble girl. Dr. Mwana mulungi nnyo. She's very humble. You can't even know who she is by just seeing her, but she loves God beyond all. Very humble, but also too pretty in my face. I would love her to become the mother to my children. Nyo. Namusanga twali ku conference e Mukono eyo. We happen to be sub-granting their company. So ne mulaba
amasanyaze ne gankuba ninga omuwala ono ngaali hambo mulungi yes nenyumbirawo nagezaako n'agaana nentumayo ku bantu nekigaana naye Katonda nga omanyi waba abitegese nga you still meet but twateekayo workshop endala ate najja kati we are presenting in my field nandagira at the highest level of maturity nengamba yes naye kenmanyi kenzijukira nali njagala kufuna enamba ye kati nga tuva ku lunch tweyitako bwekiti ne mukoona bwe nti nga njagala essowaani egwe ngisitule njimuwe naye nannumya ne ngamba kale but beyond all I finally won her heart era ne mulindidde like for 3 years ngaali kusoma bweru webale guminkiriza amina mugenda tandika dyobeera mwenna tujja tandika Sunday ja kubanga Saturday eno yembaga ku Golden Tulip tujja venna mirembe tugende Golden Tulip. Scientific introduction ne wedding bikuyisiza bitya? Well, okay, tebimpisiza bubi era tosobola kubanga bali but what I know both are expensive in their way. If you want quality, it comes at a cost. Yes, Nenga Deborah is worth everything. No, I mean, Debby Nkulinze waka, I love you so much and I promise to love you forever. Nyezo tindika akachachi simanyo ba I love you Lord, your mercy never fails me. Think I go come okay neyanza kusoka nja kuyanza Sharita webale bambi tukola mu kino. It is a very big surprise. I never expected it. Njagala kuyanza nyo, you're smart. I know. Yes, I can't wait for the wedding. I'm sure she's going to be class. Njagala kuyanza kojja wange Dr. Luyombya neyanza ba sister bange Doreen Nancha Rita. Sister Charlie Main ironda ko gwe tubatwogera naye. Ba omweru bana ngate no mundu gakati nze simanyi mwena kale musembere okay baba lona ba sister mwe baleko kale nyako nawe njega bali kujja kale nyako gole mwesunze mutya mugole tumwesunze tetujja mweronda tujja kubeera balamu abalungi tetugenda mweronda ajja kubanga sistafu okutwaziza wamu. Best man dachikemu yenjabo bagaliza obufumbo obulungi Ivan and Deborah gye mwatandikira fena twalabayo nti kyatandika ekintu nga kiremu Katonda era tumanyi Katonda yabatandisa vase gye musinga okwagala lwe tubeera mu kusaamu fanero mujoogerako nnyo nti Katonda yatandika omulimu omunene mu mmwe agutwalire ddala era agumalirize mu mmwe era gwe mukisa gwe tubasabira bwe tuleba wagira Mukama nga yambeeze waffe. Scientific ozogerako kibo comparinga ku mbaga zaffe ziri tuze ku nnono emikolo gye tubadde tukola ennaku ezo gibadde minene nnyo nnyo kati ndaba ate scientific atuzizaayo ku nnono yaffe yedda mbwe abantu batono n'ebikolwa bitono n'obudde mukozesa butono ne mweyongerayo gamba olondeko ku mukolo gwo twagula bagwali gwa kabi nnyo ne gine gya scientific wandikoze guliwa buli omu kyaba yasabira mu mutima gwe kye kiba kijja gyali abagole bano bajja kufumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu mu bbanga ttono nnyo nja kubaawo ng'omujulizi ng'abagatta nga bwe mbadde omujulizi era nga wano twagenda obagatta nze nja kuba mujulizi si buli eyattirwa ennamugongo nti yali faaza Tuba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo